Yes, whatever mbalinza ku Fadi TV kitalo omuyimbi afiiriddeo so nga Spice Bambi Maziga ku side ye nina kusaba subscribing ate olakinge video eno comment section weri oba kokyotesa oba kiwabula nina kusaba video eno jimpe like yeyongere okutambula ate oluvannyuma osigale nga onfollowing bagita Fadi TV jimbani updates ezina value buli kadde busankusako updates ezijja okugasa bw'oba osanzemu obulango video ng'etandika ne gyeggwera Bambi tobuuka buli w'obulaba oyongere ettofaali ery'amaanyi ku Fadi TV no ensonga ngenda kusaba obulabe oyongere ettofaali ery'amaanyi ku Fadi TV obeere ng'ofuna updates awatali kuusa wadde n'okumu nda kusaba video jipereka like yeyongere okutambula omuyimbi amanyikiddwa nga Taramaka ono yaliko obsessions wakuba Bambi abadde yagivaamu ono mukazi watu munnaye yafudde olunaku lw'eggulu zaali ssaawa 6 ogw'ekiro ono wabula yagenze okufa nga bbaawe bamusiba era ng'ono abadde mu nkomyo okumala ebbanga eriwerako bamusiba nga bamulumiza okuba nti yali yatambuza azaabu ow'ebikwangala mwana muwala Taramaka era abadde amaze ebbanga nga ayisingo ng'omwami agezaako kulwanalwana bamusumule okuva mu kkomera gye yatwalibwa e Luzira nga byagaana ne Bambi mukazi watu amaze n'afa naye ng'ekyamusi abasinga batankana ku social media obwedda buli omu kyasanga kyayogera bala bagamba yafudde enjaga kyabadde akozesa ebyagalagala bingi abadde yeekuba enjaga ey'empiso kwegamba buli asanga ayogera byakugamba buli asanga byasanga byayogera naye nga Spice Bambi Maziga ku side ye olw'ensonga nti ono abadde mukwano gwe nnyo abadde sseyaawe nnyo era ono agambye nti basinkanganako mu mwaka gwa 2020 ne Taramaka era nga bafunamuko akaseera akali akanyuvu ennyo wali sadizaawa yeri ku Hotel Africana bafuna ekyemisana kusa n'okubeerawo ne banyumyamuko okumala akabanga nti era abadde sseyaawe nnyo abadde atera okumuweerezanga bu WhatsApp audio nga banyumyamuko naye munnaye amazina afa naye nga kitalo nnyo ku side y'abayimbi bonna okwetooloola Uganda yaffe abayimbi bangi nnyo naddala Leila Kayondo bonna banyoleddwa nnyo Balidia Jasmine mwana muwala Juliana Kanyomozi bangi nnyo Irene Nambiro bonna bagenze ku social media platforms zaabwe ne bateekayo obubaka nga bulaga nti Bambi banyoleddwa nnyo omwana atone nga Spice Bambi ye ali Maziga agamba naye okufiirwa mukwano gw'ono yenna agambye bannange kibi nnyo amaziga mangi nnyo ku side ya Spice abala abayimbi bangi nnyo banyoleddwa nate Spice Bambi anyoleddwa nnyo kuba agambye mukwano gwe nabadde mukwano gwe nnyo era abadde bagenda tegeka ne collabo mu mwaka guno mu mwezi ogw'omwenda abadde bagenda kukolayo collabo naye nga bayimba bombi olw'ensonga tebadde baseeyanyo naye Bambi bwatyo bwafudde ono yafiidde mu ddwaliro salizeeyo ensambya yafiidde mu ddwaliro ly'ensambya naye nga bagamba njaga yeyamusse nabadde yeekuba enjaga ey'empiso abayimbi ebisa ebisinga bw'aba talina muntu amukwasaganyizaako kumulabula ebisinga abayimbi bafa ebintu bwebiti beekuba empiso beekuba enjaga ey'empiso naye nga ate Spice agambye abadde tasuubira kubanga mwana muwala abadde yeekuba enjaga ey'empiso kuba abadde alabanga omuntu mulamu omuntu omulungi era abeera amusanze essaawa yonna abeera soba ng'aba kwali abadde tamusinkanangako nti nno ng'avuddeko nti oba ng'alaga nti ava kunuusako nti oba ava kwekuba njaga nga wa era Spice agambye Bambi kitalo nnyo ekyamukwano gw'ono era ono agambye agenda kubaako kyakola mu by'okumuziika olw'ensonga nti abadde sseyaawe nnyo ono ategeeza ati ne mwaka guno nga gutandika mwezi ogwokubiri basinkaganako keera era nga bano bali besuubiza okuba nga amuwa kolabo Spice yali amusuubiza okumuwa kolabo ku bwerere jjukira ebiseera ebisinga omuyimbi okukuwa kolabo oba olina okumuwayo akasente Spice ye yali yagimuwa ku bwerere olw'ensonga nti seyaawe nnyo ne Bambi ne bbaawe yennyini akyali Luzira mpaka nakaakati ensonga za zaabu okugamba zambu ow'ebikwangala ekyamukwasa waliwo omunaasi w'eggwanga lya Buyindi yamulumiza okuba nti yali yamuwa zaabu ow'ebikwangala kugamba Taramaka agenze okufa ng'amaze ebbanga ng'ali singa omwami nga yagezaako okulwanalwana bamusumulule nga byagaana ali mu kkomera e Luzira amaze ebbanga erirwako ndowooza myaka nga 5 omwami ali mu kkomera si byangu side yo naye nga kitalo nnyo ekya mwana muwala Taramaka omwana muwala ono y'omu ku bawala abali mu kibiina ekya Obsessions kibiina kyali kyamaanyi ekya kibiina ky'abayimbi nnyo era nga abayimbi bangi nnyo beegase omukuleka nga bamukungubagira era bano basuubiza nti bajja kubaayo mu by'okumuziika buli kimu bagenda okukola nga bakikwasaganya buli kimu Leila Kayondo Spice Shiba Kalungi mwana muwala Juliana Kanyomozi Wininwaji bangi nnyo abayimbi bagenda okubeerayo bangi nnyo gundi ono mwana muwala
Sindi bonna bagenda kubaafa okulaba nga bitambula bulungi nnyo ebyokumuzika n'okubanga bamusiibula mu kitiibwa mwana muwala Tyler Maker RIP Tyler Maker awo muli mirembe mwana muwala ono Tyler Maker afidde ku myaka ndowooza 28 oba 28 Tyler Maker kwafiire naye nga bambi kitalo nnyo ekya muwala Tyler Maker Spice ye amaziga go bambi akyagakaaba kugamba agambye anyoleddwa nnyo okufiira mukwano gw'ono gwabadde amazina ye akabanga kawerako mu subscribing ate muzigane nga mu following mulebe bulungi mwera